Sabbiti ewedde Patrick Ayota abadde akolanga akulira ekitongole ky'ekitabu ky'abakozi yakakasibwa minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi okukikulira mu bujjuvu era ng'abadde amaze emyezi 9 nga yakiddukanya. Kati Ayota ayanjulidde bannamawulire enteekateeka ez'okutwala ekitavu maaso ezituumiddwa Vision 35. Our purpose as a fund is to make lives better by making savings a way of life. Ayongedde okulambulula engeri gy'agenda okugaziya bammemba b'ekitavu n'ekigendererwa ekyokwongeza ku mpeereza yaabwe n'ensimbi ekitavu ze kiyingiza buli mwaka. We wanted to improve customer satisfaction because you can't grow without actually make sure that your customers are happy. At that point we were around 70 to 95% by 2025. We also wanted to make sure that the customers were served with staff who were engaged and were satisfied with the work they do. At that point, the staff satisfaction was around 72%. We also moved that dial to 95% by 2025. Buli mwezi ekitavu ky'abakozi kiyingiza obuwumbi obuswa mu 132 kyokka ng'Ayota agamba enteekateeka ze balina za kulaba ng'ensimbi zino zeeyongerako nga bwe gubadde mu myezi 7 egiyise. By the time we ended June, on a year-to-date basis for that year, we had exceeded our targets by 110 billion shillings. And that tells you a lot about the confidence members are placing us, and we do not take that for granted. Mu balala abagudde mu bintu ye Gerard Kasaato abadde akulira eby'okusiga ensimbi mu kitavu nga kati yakola nga amyuka akulira ekitongole. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.